Hajj Kazibwe Bashir Mbaziira KBM Live Mbaziira wo mubiri. What are you? Evangelia Baba Vanga Pandeva Gashterova Dimitrova naogo namanyage Evangelia Pandeva Gashterova Dimitrova yatugamba nti America erirumbibwa. However, yatubulira mwaka naye yatubulira ebisemberera okumpira omwaka. Listen, mu 1989 yagamba bati nti abalongo ab'oluganda ababiri mu America baligwa oluvannyuma lw'okulumbibwa obunyonyi bw'ebyuma ebya steel. Omusaayi gw'abantu abatalina musango, innocent blood will be gushing. Omusaayi gw'abantu abatalina musango gulifukumuka. Kiribeerawo mu kwetooloola kwekyasa ekirala nga kiyingirawo. Vanga abooluganda ababiri nga America baligwa oluvannyuma lw'okulumbibwa obunyonyi bw'ebyuma obwa steel. Omusaayi gw'abantu abatalina musango gulifukumuka. Kiribeerawo mu kwetoola mu kuweta ekkoona kwekyasa mu kuyingira ekirala. Kirireeta enkyukakyuka mu kyondo ky'Abawarabu. Byeyogiranga ebintu bye nga tosobola kubitegeera. September 11th attack. Bw'owuliriza bino abooluganda ababiri abaligwa Twin Towers, ebizimbe ebibiri ebyali ebiwanvu, Twin Tower bombings. Kino kye yali ategeeza abooluganda ababiri baligwa bizimbe ebibiri ebyakubojjukira balirumbibwa obunyonyi obw'ebyuma bya steel. Yali ayogera ku nnyonyi. Ennyonyi kuba balumba America kuba Twin Towers bakozesa nnyonyi. Omusaayi gw'abantu munnange abatalina musango wategeera abantu abaafa abasaba mu 1300. Oluvannyuma lwa bino byonna ebyaliwo ekyondo ky'Abawarabu nakati okuva America lwe yalumbibwa oba yeyeekuba oba kyekyaliwo Middle East yatabangukira ddala ne bagulawo olutalo ku butujju. Ojjukira Bush bwe yagamba the war on terror, axis of evil. Byonna Abawarabu balumbye Afghanistan, uyo Iraq, Yemen, tuli look at Syria, Libya, byonna ogenda bigoberera bano ba Al-Qaeda ate kati ICC ate kati Baba Vanga. Baba Vanga munnange ebirala byeyogera Sematalo owokusatu. Sematalo owokusatu. Walibeera ggwanga lirirumba linnaali obutereevu. Walibeera wabula alibeera ku ntikko y'amawanga ag'ewaffe talikoma bukomi ku kuwangula. Survive kwe kuwona. Talikoma bukomi ku kuwona. It will dominate the world. Bino yabyogera 1994. Titwali amawanga ga kirimaanyi tegali erumba. Musematalo wokusatu amakuru nti galikozesa amawanga amalala proxy wars okwerwanyisa
naye nti alibeera ku ntiko y'amawanga g'ewaffe ye yaliwe Bulgaria ebiseera bwe yayogerera Soviet Union yali yakamala okugwa nga Russia yesigaddewo nga one man standing mu Soviet Union n'agamba taliwona buwonyi wabula alifuga ensi dominate the world. Katusoka today mabega tole predictions za Baba Vanga ebyogera 9 nafa 9 ndi bino engeri gyali abyogeramu abantu tebabitegeererawo kati bimala kubaawo n'ogattagatta. America ne Russia tebeekuba, China ne America tebeekuba. Ono baba n'ekizibu agamba North Korea tulisa n'atulisa. America ne North Korea tebeekuba. Omuntu tulinza olutalo lwa America ne North Korea baganya okwekuba. Niyo ogenda okuwulira olwaliro bwe mbadde ntandika program nkugambye Abamerika bakizudde nti Omurasha yasasula abatalibani mu Afghanistan batte buli musirikale wa America ali mu Afghanistan batte buli musirikale wa Bungereza ali mu Afghanistan. Yo Russia nga si yakikoze nga asasudde. Entalo ze tulaba tozimanyi. Entalo ze tulaba nyingi nnyo. Uganda ne batugaa tugende mu Somalia tukube. Tusindika abaana bafa ba UPDF ne bagenda nga tuli ku side ya America. Mulinya lyo kupacifyinga n'okutereza emirembe. Olusinga tetubitegedde, olusinga tubitegedde ne what can we do tunakola ki? Ntigana amawanga ga kirimanyi go tegasobola kwekuba yakyogera. N'agamba naye alibeera ow'amaanyi ku mawanga gaffe. Taliko mabukomi kuwona wabula yalifuga ensi. Russia. Botunula amaanyi ag'ebyokulwanyisa it's still on top. Kati wano kyetulinze because prediction ya Baba Vanga osobola ogigoberera obadde weewukana mu kkonayo lwaki nti olwaleero bwe tulaba we are seeing two emerging powers. Ebyaddala America it's on her way down. Kiyinza okukuluma. But what can you do? Ne Roman Empire zaaliwo. They went down. Ottoman Empire yaliwo. It went down, crumbling like a sack of cards. Okujjako eri abo abatalaba America okuggwerawo ddala eyinza obutaggwerawo ku mulembe gwaffe mu myaka 3 nga weetuli. But certainly ng'ekitandika kijja kuba n'enkomerero. Wembadde okugambira nti omuntu wakyetunulira ennyo either okukkaanya ne Baba Vanga fule mu bujjuvu oba okukkaanya naye halfway mu kitundutundu nti yatugamba nti alibeera ow'amaanyi mawanga gaffe ng'ayogera ku Russia talikoma bukomi kuwona wabula yalifuga ensi will dominate the world. Wekyatunulidde Russia mangi nnyo mu byokulwanyisa naye amaanyi gakyali matono mu global influence. Olaba atalina influence ye mu China. China bazimbye enguudo, China babanja amawanga mayitirivu nnyo, China bali buli wamu balinga coronavirus. Sikwagala kuba nafuya naye nkulaga they are everywhere like money. They are everywhere like the air we breathe. Olaba nga China is dominating akatale. Katale. Akebikozesebwa. Kivuddewa made in China. So China ne mu media bangedde okubeera ab'amaanyi ekitali ku Russia. Russia togifiringa tumala kugamba nti namba 2 mu maanyi ag'amagye n'ofiringa omu Russia tetumanyi na ambassador wa Russia wano ne ambassador wa China tusobola omumanya tomanyi na sente za Russia tozimanyi na bwe baziyita naye ez'omu China ozimanyi ne bw'osanga omuntu omu Russia toyinza obutamutegeera nti ono mu Russia naye omu China omulaba n'omanyi ono Haji Bujogo atugamba mingi myawo. So olaba nga wano Baba Vanga tannaba kuba kutuukiriza tekinaba kutuukirira kye yatugamba but who knows kinaabaawo ddi teyakiwabudde. Baba Vanga now Baba Vanga yatugamba mu mwaka 2033 that is 13 years okuva kati okutuuka mu mwaka 2045 waliwo ze bayita polar ice caps zijja kumeltinga. Ebyo ebikutte balaafu ku gayanja ga kirimaanya aganene ebikutte balaafu nga ziringa ensozi ziringa amayinja naye nga balaafu ice zina meltinga wakati mwaka 2033 paka 2045 ne batugamba ocean levels would rise around that time. Kitegeeza kiri Basiri wange nti
amazzi gajja kweyongera mu gayanja aganene olw'oku meltinga kwa polar ice caps zino. Emyaka gino 2033 paka 2045 amayanja gajja kuba n'amazzi mangi nnyo. Kirina kye kitegeeza gy'oli gwe ali wano ngamba gwawuliza olina kyewali owuliddeko nti amazzi geeyongedde. Ennyanja simanya zikoze zitya. Anyway, teyagamba ku nnyanja zino nalubaali, yayogera ku gayanja aganene gali ga oceans, Indian Ocean, Pacific, Atlantic, Mediterranean Sea byeyali ayogerako. Tofaayo myaka gikyaliyo 2033 paka 2045 bw'oba olinze ekyo nga bino byolaba tebirina kye bikugamba, nywa kacaayi akaliko omujaaja tobifaako. After all, ono muntu buntu si tatwalibwa mu batukuvu nti oba nabbi tiba malayika Katonda yamusindika oba mbaka wa Katonda, just a person. Era ekyo nga nkubulira bino weesigame ku kukkiriza Katonda. Let's go. Baba Vanga ng'abuzayo omwaka gumu afe. Yayogera ku mega earthquakes. Yayogera ku mega earthquakes kwe mutenza ggulu w'amaanyi tumuyita musisi earthquake ennene ddala eribaawo. Yayogera ku tsunami ali wiping out parts of Asia. Tsunami alijja ali wiping kitegeeza kusiimula kusangula ebitundutundu ebya lukalu lwa Bulaaya. Yakyogera nti kiribeerawo mu myaka egitawera 10 oluvannyuma lw'okugenda kwe. Yakyogera mu 1995 nga bulayo mwaka gumu afe. Omukazi si muntu kintu, muntu naye nti mu myaka egitawera 10 oluvannyuma lw'okugenda kwange kiribaawo tuba tuli awo ku Boxing Day mu 2004 tsunami eyayita ebitundu Indonesia, Bandachi n'ebitundu ebirala ekyabituukako nze naawe tubijjukira bulungi, tubinyumyanga ebyabadde abantu abali mu mitwalo n'emitwalo ne bafa. Ti walivaawo ensi zonna zirivaawo oluse race nga tokyalaba muddugavu, tokyalaba mweru, tokyalaba wakalandala, balifuuka oluse lumu. Nga okusizira kwano nti toliraba muddugavu, toliraba muzungu oba mu China, tulibeera kimu nga kituzaayo ku eyo gye twava ewa Adamu. Baba Vanga nga akinnyonnyola ku intermarriages. Ontegede nti nze Kaddugala Kazibwe, naawe Magulumeeru Arthur Nicholson, naawe Omuchina Mingi Miao, naawe Omuwarabu Abdulkadir Muhammad Ali Abdulkadir Muhammad Tawfiq, fenna tulibeera omu. Okunnyonnyola kwe ku kino ti nga tuddayo nga bwe twali okuva mu muntu eyali omu Adamu ne jjajjaffe Hawa oba Kaawa oba Eve. Baba Vanga bwagamba kino yakinnyonnyola atya? Yakinnyonnyola mu
kwesisinkana mu kwewasa mu kuzaala abaana omusaayi ne tugutabika ne gubanga tegukyali gwange Kazibwe tegukyali gwono omukazi gwe nawasa okuva e Beijing mingi miao nga tegukyali gwoli omukyala gwe nawasa haki namba 2 okuva mu Abu Dhabi gwe bayita Sofia bint Abdul Qadir omwana w'omuwarabu onfunye tujja kufuuka kitole kiyinza obutalabika kati mu baana betuzadde ne mu bazzukulu betuzadde ne mu bazzukulu b'abaana bange betunazaala be banazaala finally kijja kulabika mu generations ezinagoberera. Look at me. Oh, you can't look at me, I know. Tuli radio. Listen to me and look around. Mpuliriza weetolooza amaaso bameka kuffe ng'oli muganda wawasa muganda. Good. Tunulako emabega ku bantu ba famire yo. Temulimu yawasa Munyarwanda, temulimu yawasa Mucholi, temulimu yawasa Munyankole. Nawulira ogambo era omuntu ali ebweru. Era mukyenyumiriza muti yawasa omuzungu. Oh yeah. Ebyo bigenze wala nnyo. Tobalaba abantu betulina wano sijja kumenya mannya nga maama we yali mu kyotala oba taata we yali mu kyotala. Bw'omulaba ogamba ba mu kyotala oba mukine yali n'erinnya Ganda oba ali n'erinnya Linyankole. Bw'omulaba aliki. Afaanana gwe omuddugavu oba afaanana oli omu kyotala. Abaana baazadde bali batya. Tunulako mu bazzukulu naawe. Baba Vanga. Race ejja kuvaawo. Tubeere omuntu omu. Eyo mbaase wala. I'm sure by this time teri ajja kubaawo. Ekyo bwe kinaabeererawo. N'olubuto omukazi lwe yafunye ekiro kyale. Obukulembeze tebuliddamu kuba bw'amaanyi. Abantu mu bitundutundu byabwe ebyenjawulo bajja kuba beesalirawo ku nsonga z'obukulembeze n'engeri gye bakulemberwamu. Baba Vanga. Ekiragiro ekiva waggulu eky'omukulembeze omu kiriba tekikyasobola kutuuka wansi. Mu bitundu ebyenjawulo abantu bajja kubanga bebe salirawo ku nsonga zaabwe. 25 America ina kibayita New World Order okulaba nga amawanga gonna gatambulira wamu tutekewo kino kati ekya Baba Vanga kiri opposite New World Order. New World Order ya America of course bagigezaako gitambuza but it erabikanga erwawo okutuukirira olw'okunafuwa mu maanyi n'ekitiibwa ekyeggwanga likirimaanyi America abakyagala kibeere. New World Order kirimu okubeera n'eggye awamu mu nsi yonna America byebala. New World ng'eggye limu World Army nga bw'olaba bateekawo bakikola nga bayita mu UN Peacekeeping Forces amagye amakuumaddembe Uganda ne batwala Congo ne batwala America ne batwala eggye ly'amawanga amagatte kibagezaako kuba nti tulina eggye limu nga tebakugambye nti ya New World Order. Bagezaako America kirooto kyabwe okulaba nti New World Order ensi yonna etunula mu America mu kulowooza ng'Abasiraamu bwe tutunula e Makka nga tusaala ekyo kya mwoyo naye Abamerika baagala buli omu abeere ng'atunula mu America mu kulowooza kufuna buyambi kujjanjabwa kusoma kusenguka nti tuve mu Uganda buli omu ekirooto kikyakugenda mu America. But hey, look around you. Ebyo byonna bigenda bikendeera. Ani ayagala okugenda mu America kwono corona? Basi ekyo bakiyita waaka. Wennyini wetuli ku Bukedde Farmer embuutikizi. You must be enjoying this show. Nga byoteekeddwa okuba ng'onyumirwa show eno. Kubanga nange maani ebya ddala enkolera. Dakiika 12 zetusigaza tuwunzike program. No, bikyuse ziri 11 ezisigadde okuwera essaawa 5. Of course nja kuba nkusiibula. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira KBM Live webale kubanga okyali naffe. Programu Pass Dunia, the big return. Baba Vanga.
enjala erijja erirumba abantu amawanga galisaanawo abantu balifa enjala omusana gulyaka bino ebyogera 1992 naye nga tugamba mu mwaka 2000 asatu baba Vanga bwatu bwatugamba kumi bbiri asatu abantu balifa enjala kiriva ku musana ogulyememula ekyeya n'enjala birita omwana w'omuntu era kino kyeyesigamyako kiri kyensoose okugamba ekya 2025 nti tewalibeerawo awulira gwanga kuba nti ly'amaanyi abantu wansi bo balyesalirawo balyebeereramu kino bw'okigatta because enjala bw'ejja neeruma abantu ku World Food Program ekibiina ky'ensi yonna kivunaanyizibwa ku by'emmere kiriba tekikyasobola kuliisa abantu kuba nabo emmere tebagikola bukozi nti beva mu ggulu bagigula okuva mu bagirima omusana gulyaka 2023 tuli mu 2022 keberako ku makungula g'olabe kati olw'okuba nti emmere kikulu nnyo twabadde mu corona wano oba tukyali mu corona gavumenti mutuwa akawunga gavumenti akawunga tekatuuse bennange bijanjaalo bannange kulya life nti kuba abantu balibeera tebakyasobola kufuna mmere nga n'abakulembera tebasobola kubalabirira therefore abakulembeze balibeera nga tebakyalina mugaso eri abantu be bakulembera because ekintu omukulembeze kyosobola okuyamba abantu bo kikulemye tosobola na kubaliisa abantu babafudde oyogera ki tunula mu America lwaki Trump ratings ezigudde ti abantu bakunkumuka bwe bafa bambi Trump talina n'omugwasse but measures amakuba agayitibwamu okuziyiza biganye buli muntu anandika kwebereramu twala ekyokulabirako naawe era kino kimanyi kibaddewo mu kaseera kano ke tulimu aka COVID-19 famire zaffe zibreakinze abaami abakyala tebakyatuwulira oli musajja kinga tosobola kati abakyala tebakyatusaba bizigo na sente za nviiri ebyo babivaako dda so nga nakyo kyabayombyanga tetukyasobola nakulya mmere si mu bubi naye kati omukyala naye kati omusajja nnyamba ki abaana bakulemye okusoma okuliisa ennyumba batugoba mu nnyumba landlord ali bubi ez'akameeza tewakyali akawunga tewali kati oli musajja ki kibi nnyo okuba nti kati tukizaayo ku kino omukazi kye yagamba ku mutendera omunene ogwa gavumenti gavumenti etasobola kulabirira abantu baayo to protect them against hunger era akawuka kiwulwadde kyajja netugaa gavumenti lwaki temwakola programu silos ziriwa amaterekero g'emmere galiwa ebyaji biriwa nakatu kyababuuza gavumenti ya mwami 7 ebyaji biriwa covid yatulaze by the end serious sikuwa kyakulabirako ebyaji biriwa myaka gyonna twabeeranga n'ebyaji abantu baterekamu emmere mu kaseera nga kano biriwa terina kimu kati omuntu ye bw'atandika okulaba nti gavumenti ekyasobola kumubeererawo ku kyokulya tasobola kweyiya n'aga waayo gavumenti nze nange nsobedde n'emmere tetulina mubiwulira gavumenti bannaye mutuwa akawunga baba Vanga yakitugamba mu 2023 tikijja okubaawo oba kikedde nnyo okubaawo oba bwekitiibwe kinaabeera nga tekikyuke kuba mpulira ne bebaawo emmere waffe eri ekawempe basooka okuwa bakubira essimu haji mutogerereko akawunga tetukya kaggwawo dda gavumenti neddamu okutuwa emmere ate munnaye baagaye bagenda gaba TV ne radio emmere baba Vanga ono teyali nabbi yalinga bwenkunyonnyodde bw'obanga ku programu obwedda tutambula ffenna she talked about a lot yayogera ku bintu ebiriva waggulu eyo ne bijja nga birya buli kiramu kuba ekiseera kijja kutuuka enjala bw'erimala okutta abantu abalala bajja kujja race endala empya ejje abantu abapya eri gye nagambye race endala bw'enejja ate wagenda kubeerawo plenty of supply
ebintu nga webiri mu bungi generation y'abakulembeze bitulaba nti kati ono mayor ono RDC ono simanya minister ono simanya president kati ono kabaka nga biweddewo okusizira ku Vanga ensi ejja kuddayo ku look around please obwakabaka tolabanga bugenda bukendeera amaanyi sigamba bwa Buganda ngamba obukulembeze bw'ensikirano across the world esa kijja kutuuka nga obwakabaka tebakyabuwulira esa kituuke nga oba president kyeki abantu nga bali awo bali ku kyetwala buli omu bali mu freestyle tokyambuulira mbu president ze tokyambulira mbu ono MP tokyambulira mbu chairman wa kyalo kiki naawe wataayo bantu nga tuli of course fete tujja kubaawo mmanyi bwe kinaaba kyakubaawo ng'abantu buli omu ali bibye but generation endala erijje nagambye gye yagamba ey'abantu ffenna nga tuli kimu ekiva mu bana okuba nti twewasaamu tewakyali balala wagenda kubeerawo ebintu nga bingi ebintu mu bungi of course Baba Vanga mu byonna byonna byayogera awunzika ajuliza Katonda listen of course she talks about ebitonde ebirijja nga biri biva mu nsozi ne birya buli kintu kyonna ekirina obulamu ku nsi nga biyala nnyo nga biyonta nnyo nga bijja na kunywa amazzi bigamalewo musawo Kigundo Alsa nsanyusa okuba naawe